Kati ku myaka nkaaga ate kwongobera omukyalo oyo omusuubira kudda mabega oba omulesa afe. Kati gwe tolowoozezzaako ku myaka mukyalo oyo gy'amazaawo oyinza okuba omukyalo yalina byakola by'otayagala naye ku lw'okuba omulinamu abaana 7 muleke mu nnyumba eyo ku lw'abaana bo. Baako ebintu 5 by'ojjukira bye wabeera naye mu mbeera nga tennaba kubeera nnungi. Ne bw'aba nga talina musajja gwe yaleeta mu nnyumba yo nkusaba ofunemwako obuntu. Oye maama w'abaana bo wamukwana omwagala y'ensonga lwaki wamuwasa ne oba wali tomwagala nga yaba wamukwana lwakuba yabaddewo alina bye yasobola okugumiikiriza okufuuka omwami ow'amaanyi olwadde. Kale lowooza ku ebyo bye yagumiikiriza nga waliwo abatasobola kukkiriza olw'embeera omusaasira omuleke mu nnyumba eyo. Kitegeeza ow'emyaka 6 era obuwangaazi bwe si bungi lwaki oyagala akufiire bubi. Bagamba nti alina emyaka 6 n'omukyala n'ow'emyaka 6 amuwasa naye aba muzibu. Nefunamu kalyako obuntu ojjukire gye wasookera n'omukyala oyo omulekere ennyumba eyo tofitona kyofiirwa. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukolako ate nembebaza okubanga mugoberera media ya muganda wa muzeeyi. Leero nze mugwiddeko mu byuma bye okubanga mbatuusaako programu y'olwaleero bingi babitambudde mu lunaku naye oba mu wiiki naye tugamba nti weewaawo tuba tulina bye batuusaako. Gwe mulimu ogwatuweebwa ffe okubatuusaako we muli ne musobola okubanga mutugoberera mbebaza. Amannya Duncan Mumbozi wali mukati wensinga okubeera ekintu okubanga nkikwasika. Lunaku olwo ndi Nalongo Kitone ndoza interview yange gye nsoose okukolako naye. Leero tugenda kuba tubanywa naye nga mbategeeze ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 ogumwezi ogw'omukaaga ku Tavern Woods wali ekabuusu we tugenda okuba nga Nalongo Kitone atubulya ku nsonga z'obufumbo. Obufumbo butambula butya, embeera etambula etya, omusajja olina mukwata otya, omukyalo olina mukwata otya. Ebyo byo twabibakwasa mukwasa mve ku baana basenga bembeerako nga bo bazze buzibu abasomesa ebigambo 3 olusinga nabyo mubimanyi n'abagamba muyiteeke wanga ate mugule akasuwa k'amazzi. Ebyo si bye tuliko. Tugenda mu musomo ogwa ddala abayimbi bamuwerekeddeko nange kamwe koogera ngenda kugula tebo ntule wali mu maaso nyumirwe ebintu by'abakulu ebyo. Mukyalo agenda okudda nange ndi mweteefuteefu kubanga ensonga nzikolako. Nalongo nsenso kula banaye omwana ono balamusizzaako mwena abatulaba. Amannya gange nze Nalongo Kitone Nampijja muka omusajja atalina mutawaana. Ekyo wakimala nakimala nakawere. Songa zino zikwasiza maana. Musajja amufuna omufunye mwaka guno oba wakamufuna. Manyi omusajja engeri gye namufunanga wange namufunira ensawo nga yangumu nnyo yaleza. Ate buli mwaka abeera mupya olw'ensonga ye wange. Naye olw'okuba nti mu nsi waliwo abantu ababeera bagala okwefuula mbu bw'ofuna ekintu sooka okimuleetere yakiqualifying bakyoba bwe luzungu olutuufu kati olyoke kifuuke ekituufu. Siri mwetegefu naye bazeye gyali eyo mu bitiibwa. Bamutwazike muka abakyala tulaba nti waye ku nsonga Nalongo z'asomesa. Musajja ayinza okuba n'ayisobola eno waffina tuyambibwa. Nze nno sikirinaako mutawaana yadde nga siwali mukazi akyagala naye nze Duncan njagala nnyo emirembe. Era okwagala emirembe kinnyambye okwesonyiwa ebintu bingi nti buli lw'okulyetinga akavuyo kaleeta akalala wawunzika abantu bangi bafunyemu obuzibu. Kati sobola oleeta emirembe oyagazisa n'omuntu omulala n'awulira nga eddembe eryo limusanyusa ne kimuwayiza naye okukola emirembe. Olaba bwe tumufuna eddembe mu nsi yammwe ne mubeera nga muli happy. Kituufu ekyo. Kati omwana agamba ki nakoma okumanya ng'omwana simanyi baali balwana ne bamukonkumuliza enkwawa. Namutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba era agenda aterera tewali nnyo buzibu. Era omusajja yagamba ki ekyali kimuluma bali bamukonkumuliza enkwawa. Just nga buga nti n'owa omwana omuntu kati ndowooza mwalimu awo engeri y'amaanyi mukasi tulaba otyo okukateeka ewalala. Mpozi ngenda kwebaza kubanga wavaayo noyamba mu mukwano gw'abangi ku TikTok Doniasi. Ensonga naziraba nga kituufu singa teyali ggwe n'amaanyi ga Katonda singa Doniasi yandowooza singa naye ali luzira saawa. Bayiza bendowooza amaanyi ga Katonda n'abalamuzi kuba baakisa kubeera osobola okuteekawo Duncan ebbanga lyondabidde. Olowooza nnyambye abantu nga bameka? Bangi bayinza okuba nti babalika nakubalika. Omanyi lwaki nkola ebintu ebyo? Manyi waliwo omuntu mu nsi ng'aliwo kwonoona amannya g'abalala nenze mmanyi Mukama oyo tabaleeti. Ate ebintu buli obikola nga tosuubira kusasula nti musaala Mukama amala n'akuleeteramu ekirungi naawe n'obaako Mukama lwakusanyusizza. Nze nkeera n'endabirira abawala abo oba abalenzi oba n'ennyamba omuntu yenna ali mu bwetaavu lwa nsonga nti nange nayambibwa buyambibwa.
okitegedde kati kinkwatako nyina abantu bonna boolaba nnyamba nzizaayo eri mukama mulage nti ebintu byankoledde nsobola okubaako abantu be benkola ki nsobola okumuddiza eri abantu be abo abeetaaga obuyambi. Simumanyi nno nnyo mumanyi ku TikTok. Ngamba kati mufuna ddi omukwano ogwo okutuuka n'okumulwanirira nga bamutwala eruzira? Si mukwano, just manager Faluku twali tulina ku advert kati manager Faluku n'angamba oyo omwana ku platform za performinga bulungi asobola okukatambuza obuki singa akatulamu mu challenge. Kati naye nga waliwo omulenzi gwe bayita Vicky exclusive yankubirako ng'omuwala oyo gwe bayita Donias yanoonya yalinamu some issues era nga z'amaka ge naye olunaku lwe yali annoonya ali nalina amaka ge ngenza okusomesa ku Masaka Road kuba waliwo bachairmans beekolamu omulimu bwe balaba nga balina obusambattuko ku kyalo nga bw'amaka ne bampita nenjogako n'ezo families. Omulimu nno gwe nkola nagwa bwereere lwaki njagala nnyo emirembe mu nsi yange olw'ensonga nti amaka buli goonooneka ebintu bingi bifa ebintu bingi byonooneka abaana babonaabona omukazi abonaabona omusajja atulugunyizibwa kati owunzika buli kintu kifudde n'abasajja batulugunya nabo batulugunyizibwa bambi omukazi yamuwasa oba nga yawasa nga omusajja yawasa omukazi ng'era ali mu nnyumba ye n'amutulugunya so kati bagenda okunoonya nga sikola ki nga siriiwo kati lwenasooka owulira omuntu oyo nti akubye essimu ng'akola ki nga njagala kati eyo gye yali gye bamusanga gye wesikasi ani amutwala gwe amutwala nze yali azze ng'ayagala kulaba nze kati se byonna byonna ebyagwawo wakati awo nange saaliwo just nze nakubirwa simu ng'oli ampita ngamba dduka bano bwalekedde omwana wo waliwo ali mu bakuba kati nekindeeta speed naye amaanyi agamu mugajja wamu ng'abantu kuba naye mukozesa amaanyi mangi kuba buli bw'obeera n'ovaawo n'ovuma omuntu ayina omala gwe kenyina omwetwalira ku poliisi amaanyi mugajja simanyi naye nze ndi munnayuganda alwanirira eddembe lya buli muntu yenna singa mba ntegedde just kyenjagala osaba abaana abo nti obulamu bw'okuvuma abantu si bulungi kubanga nze nkulabikiranga w'amaanyi oba asiri mu bino emirimu gye tukola gino egya social media ku platform ninga atali w'amaanyi wandyako vidiyo zange nvuma abantu nze omuntu asobola okunsanga mu kkubo n'anvuma n'enzirika si lwakuba nti ebyomugamba sibiina kuba nali muzibu nnyo naye nati omuntu buli mwaka oguyitako mu bulamu bwo kirungi n'obaako ky'oguyigiramu kirungi n'obaako by'okyusa gwe kennyini omuntu olw'ensonga nti osobola okukola ekintu emyaka 3 n'erowooza ki ky'okifunyemu bw'olaba nga tewali nnyo kyekigase ku bulamu bwo teweesiba ku muze gukole ki guleke ekyo kyongambye nti abaana obutavuma angenda kiza ku kintu kyekimu lwaki bw'oba otya amazina g'enkima ate bw'oba otya emikira gy'enkima lwaki ate oba weetaba mu mazina g'enkima waliwo ekintu n'olumu ekikusobera naye ngenda kukola omulimu gwange nga maama ngenda funa obudde nnoonya abaana ba TikTok abasinga obungi kubanga abaana abo bonna si babi ate bwe tubagunjuza obukambwe era kiyinza obutabatereeza naye ng'ate nze nyina believe nti basobola okubaako kye batunda mu nsi yange kaze ndi munnayuganda tagenda kukyuka naye ate gwe bw'ovaayo nga gw'omu ku babadde bavuma lwaki gwe toyagala bakuvume ate n'olaga amaanyi agamu kiva ku kyolowooza omuntu alengerirako ewala anti buli omuntu bulolikeera mu mulimu gw'okola n'olowooza nti olina ky'oli ekisinga abantu abalala oyinza obunzika nkoze kusalawo okugamba nti abalala ne bwe bafaafa ab'omuwendo ne tusigalawo atali wa muwendo yati sokera bonakeera n'ogamba nti nze ndi wa muwendo okusinga abalala ojja laba nga omune wafudde ogamba bati alina kyali so ne buli muntu alina w'alina omuwendo ne waagasiza oluusi manyi nti buli muntu goyinza okulowooza oli wa muwendo naye nga bakulaba tebali ki omuntu okwefuula nti ate gwe oli wa muwendo okusikira abala kiva mu ndowooza yo n'entegeerayo ate mu bulamu kulondawo gwe kyoyagala okubeera eri abantu era kyekyo kyofuluma nakyo waki wabweru ne justinze ebigambo byange tebirikyuka nyina kubanga nkubiriza abannayuganda nti eno ensi togenda genda Japan buli lw'okuliyetinga akavuyo mu nsi yo weekosa kubanga naawe mwoli okitegeera ekyo kyoli mu kusiga oba kirungi oba kibi lowooza kikosa bameka kiyinza okukyanga olowooza kikosa b'e Masaka
nekikosa abana nekitandikirawo otudde. Kati okuva bwe wava mugundi okuva bwe wajasiya kooti yali akubiddeko n'akwebaza oba mwayawukanirawo nga babiri? Namusibako mpaka wange kubanga neewala olwokuba nti ze namweyimirira neewala okufunayo vidiyo egamba nti yazzeemu n'avuma kuba nze sikkiririza mu violence. Kati ate ku TikTok era n'abaana abo kyenjagala obbasaba mwefuneko ekisa lwaki mweyinako ettima. Omunna ali mu kkooti ali ku bbeero naye ate ne muddira vidiyo z'aba yayogera edda ne muzigattako ebigambo by'olwaleero. Otegedde? Noddira vidiyo nga ya myaka 6 n'ogireeta. Weeyongera okusiga obukyayi. Bannaye ekintu ky'okusiga obukyayi mukyerwanyise mukyejjemu bambi. Kubanga obukyayi bwe tusiga n'omwana we ajja kubulozaako. Si kirungi kubanga waliwo omuntu agamba nze ono simwagala. Nze njagala ffenna tubeere nga twagalana. Kubanga nze nyamba nkuyambe. Olaba tugenda tugamba poliisi tetuyambye, gundi tetuyambye. Naye obuzibu buva ku ki? Butawuliziganya. Nsaba tuwuliziganye mu lulimi buli omu lwawulira obulungi. Oleme kubanga otegeera nti oyo muntu munnange kino tisaana kimukola. Bwe tuneefunako ekisa. Nze olaba bukye saagala kutuuka ku baana bange. Sirina muntu gwe nkyagaliza mu bulamu. Era nze abantu mbasonyiwa nnyo n'abanvuma sibaanukula. Nalaba komenti ezigamba maze okujjayo Asia. Yagenda kunvuma. Ne bagamba nti Dona Asia katukusabire ate tetukulaba ng'ovuma Nalongo kuba gwe kennyini mu kuvuma oyina n'ebbaluwa. Tusuubireyo Dona Asia okubanga yeekubye mu mutima obutaddamu kuvuma. Kubanza kyenyinza okusaba olwa mukyala Dona Asia singa ejjamu element eri evuma. Inaddamu element kuba mukyala musiraamu mulungi n'eddiini alina nnyingi naye ejjamu ekyo ekifaananyi ky'okuvuma. Okimanyi nti Dona Asia okola content nga buli muntu wavunanyizibwa agoberera Dona Asia. Anti kati abantu abasinga mu Uganda basobya olw'okubulwa abantu abababudaabuda. Abantu bangi bali desperate naye olw'okuba nti nze siri mukozi wa gavumenti nsina we ndipotinga bintu bizibu byensanga mu bantu. Lwaki nkola ekintu ekyolaba nkola? Munenna abantu tebampa ssente. Ne nagenda okulaba nga nfuna message nnyingi ez'abantu abajja reporting ewange. Nalongo ono yankoze bwati munnaye nze ate sirina kifo kye neesimbako ku kyalo. Naye ate abantu balaba nga nze mwangu w'okugamba ekintu afune solution. Nengamba kale kankole obuweereza buno kuba obuweereza buva eri Mukama. Buli kintu yakikola ki? Buli kintu yakiteekateeka. Nze nyina omwana omu gwe nali ngenda gwe baali baganoonya okusiba. Nensaba yali amusiba ne mugamba mpaayo kyansi njogereko n'omwana oyo. Omuntu dankani asaba omwana we asobola okunyooma. N'omuleetera nze ne njogera naye munnange n'atereera. Bangi abaana abanditiri wange baganye okusoma. Ne bagamba Nalongo bano batulemeredde omwana abuuka ebikomere ewaka n'abula. Ne njogera nabo nga sibakubye. Kubanga nze nyina ekizibu kimu nyina omutima munafu nnyo. Nkaaba mangu, nnumwa nnyo mangu. Kati abantu abasinga beetaaga just kubudaabudibwa. Dona Asia yakusuubiza obutaddamu mbeera eyo yavaawo mpitewo. Nafunye obudde ne mubuuza obusungu obufuna otya ku muntu nga tanakyakukoze n'omuyisaamu eggaali bo we bakiyita. Ne bagezaako kunnyonnyola kuba baali bangi ba TikTok abaali ku kooti. Ne baŋŋamba bo we baali batandika omukutu ogwo gwa TikTok. Baatandika guli mu Luchina. Kati olwokuba baalinga mu biyumba baalinga ne stress. Ne bagezaako okubanga bo beeyisaamu eggaali okufuna attention y'abantu abalala. Gundi yayombye ne gundi tundi agenda mwanukula ki. Era ne bankakasa nti bo omukutu gwa TikTok baaguzimbira ku eyo levu. Ey'okuvuma. Ontegedde? Naye nga beevuma ebyabwe ne mbabuuza lwaki muwemula. Ne mbagamba omwana omuwala alina ebigambo by'atalina kuyisa mu kamwa nga byennyinyaza babiwuliriza. Abaana bo bali biwulira batya. Ne bagamba awo twakolamu ensobi Nalongo tusaba otusonyiwa era tusobola ogitereeza. Ne tutakola ki. Ne ndaba nga abaana abo si babi tebeetaaga kusiba kubamalawo. Wabula beetaaga kufuna muntu asobola bawumbawumba. Kino nno si kirungi omwana omungi teyandikikoze eki oba omuwala omulungi teyandikikoze eki. Teyandikikoze. Oyo omwana njagezaako omubuulirira kubanga nabuulirira oli ate mubaaya nnyo omulenzi gwe nayogera naye yali muzibu nnyo nga abantu tebakkiriza nti asobola okutereera. Ne n'atereera. So nono njagezaako. Oba Dona ayinamu obuzibu bwa stress y'omusajja. Kuba ebiseera ebisinga namulabanga omanyi nze ndi follow by the way. Ate nze omanyi yavumanga nga binkolera ekyo ayenda okwebaka mba na stress nze manyi njanya abavuma abetwalaganye nze binnyumira naye nze tolina golisa nvumye saava muntu namulabako nga ayinayo mbyanyawo yene Dona
bawe yali bawe Doni Muhammad kabaina mwe biranya ninga oba stress bozifu beri nkadde no akafu ekyo nakyo wakimubulidde stress y'omusajja nadi nanyumizaako naye ebintu bingi ekimuluma si kyekyo alina ebintu bingi besobola kwogera wano kubanga mu ntegera yange nyina lwentuuka ne ŋŋamba nti nyina ebintu byenjogera ne Dankane nga sinza keera ne mbidiscussingako mu public obula nga neetaaga bimuyamba nze abitegedde nga bw'aba abikoze eki nga bw'aba abigambye omuwala oyo akabanga katinikana ennaku ze naakamulabako awuliriza ate ayina ekisa kyekyesinza omubonyabonya ekisa kimuletedde ebizibu bingi nnyo ate bw'ayagala ayagala nnyo so yeetaaga okuyiga bw'ayawula ebintu ebimu ku birala ekirala ne mubagamba temusobola kukola nti nga temuyomba nti tusobola okukyusa mu bigambo ne tweyisangamu eggaali ez'olwali nga ffe bwe twatandika ekintu kino ne mbagamba lwaki mulumba abantu abakulu ne mubavuma abatali myaka gyammwe ne bagamba situbalumba naye nsobola okuyomba n'ow'emyaka gyange omuntu omukulu ono n'alumwa ku lwono gwe nayombye naye najja n'ayingira mu lutalo olutabadde luki tabadde lulwe byebigambo byebagezaako okukola okunga engeri gyendi mama w'abantu bonna nkakasa nga Doni yasinga kukyusa siitera kulemererwa amiina bano abaana beeyambulira ku TikTok nga ddala abaana b'obuwala bali wano Uganda abaana abo manyi ndwawo nnyo okubeera ku bintu ebyo kyovala nze kubaako n'entalo nga sizimanyi kati iffe ababeera omanyi kati omanyi ng'olina olunaku olutambudde bulungi olobodde wakana obikubaganyamu ebirowoozo ogenda okula stress zijja kutta n'obikula TikTok okola ki anti ku TikTok saa mwenda gy'osanga omwana omu nga gamunenda agakondaga oba oyina nene n'owulira nga abaana bakuba essimu bali ku kye bayita phone sex naye nga bali ku TikTok oli najjamu nasigala mu nnika nagamba ogirabye ng'ate mwandeka nnyo twakuleka ffe tubeere nga tunyumirwa ffe tubeere nga tweyagala bwegaze kyengenda okugamba abaana abo abawala kubanga bonna nnyinza obutafuna mukisa gubalaba yadde nga nze mbayita buli ayi waali njagala ojje tunyumyemu tusobole okuzimba Uganda ffenna lwaki nkibagamba nti omuwala ali eyandaba yeyambula munnaye siggasosa okuvubuka naffe twaliko abaki abavubuka emyaka gigenze girayira kati lyedda nalinga mmanyi okuzina bwe nti nenkyusa ekiwalo ne kati mba nkyusa gumba yigira kata eŋŋamba amazina gwenkweesonyiye naye emyaka gimpumbidde akawero naye kikyengezako okutegeeza nti omuntu nga teyeyagala si kyangu kyakumutereeza bakubiriza okweyagala n'okwevaluwenga nti nze ebintu byesaagala abaana bange babirabe ne mbuwala saabikola olw'ensonga saalowooza lwaleero lwendiwo nalowooza Mukama singa mpa omukisa ogukula biki bye nandyagadde abantu banjogereko bwe najja nayimba emyaka 10 ne sifunamu mukisa ne ŋŋamba kati taata kanve mu kuyimba kuno tandika okutegeka ebiki era nze natandika okutegeka endongo abayimbisho bampa za bwereere kubanga bonna nalina bwe mbayita kuba nakulira mu biki mu bidongo nembeeramu omulimu gwange bwe gunsala bwe nfunamu mpaka we nagamba gwe nnyina ogukola kuba gunnyumira nga ngukola ki nga ngukola nenvaawo nembeera nga bwe ngukola nga bwe nnyamba abawala ku kyalo nempangisa ennyumba nenzibalekera nga sina wensula manyi nnyo okubanga onyumya ebintu nga wala basobola biweerako obuki obujulizi nyimidde n'Abannayuganda mu bizibu bingi si lwakuba ndi mugagga lwakuba nti nze emirembe gyange saagala kulaba bakaaba saagala kulaba banakuwadde omuntu buli lw'omuwa omukwano ne bwaba mubi atuuka n'alaba nga kyakola kibi naye tuleme kubeera bakaawa ono bwakaawa naawe n'okola ki naawe n'okaawa omuntu omu atakaaye asobola otereeza akaaye n'amugamba munnaaye bino bya nsi kino tewandikikoze bw'oti tugezeeko buli omu alina kyasobola okugatta ku munnaki mugatteko nga si mu lutalo okitegeera mu bumu kubanga nze sigenda kukeera nve wano ngende Kenya wano wendifiira n'abaana bange so buli kintu kyendaba nga kisasamaza nga kiri mu nsi yange kimpuli kinkoseza ddala kuba nze sireko kugamba mbu kiri kaseese oyinza okiraba ekaseese ku makya nga kiri wano wookola ki wooli era nkubiriza abantu abalina essimu zange mugezeeko okuncekinganko buli lunaku eri 0753 53 63 34 buli muntu mugezeeko okubanga osaamu awo
oli ne baba n'omwana nga yafuuka ekizibu akamutereza amundeetere obufumbo nabo busasise nga bali bano byosobola obbuza amundeetere yo ate obwonzizizaawo bungi Abannayuganda bajja kumpeera obujulizi kwagala nnyo nze neeyagala nnyo n'abaana bange n'omwami wange nendowooza nti nsobola okwagazisa abalala neebaza Mukama saalowooza kikyamu nti omuntu lwabeera ng'ayagala bbaawe ng'amuwanya ekitiibwa asobola okubaako bye yeesonyiwa omusajja gwe baagala beegendereza okunoonya ebiyinza obbatabula muyombe niba ndikugambye nga bye bituufu ogezaako byewaza amaaso onoonye ekikufuula bize oddeeyeka nga musanyuka buki busanyusi mu bizibu byonna byosanze onnaalo naddala ng'obuulirira abakyasinza okuba abakalu basajja bakazi olw'ensonga tulina bye twagala mu mitwe gyaffe nga bye twagala bikolebwe nga mwe mutulanse mwaffe twakakuona kino bwe kiti kati okumukyusa okumujja ku kintu kyalowooza nti si bwe kyandibadde kiba mumuwamu obudde abaalaba toli ku sayidi ye abaalaba anyigirizibwa bingi naye sikoowa mpaka lwategeera ekyo era bangi abakyala abasajja bebantidde nga bale tebanjagala bulijjo n'avaawo ng'ate nze mukwano gwakyasinga nga bbaawe tankubira ng'ate omukyala ankubira mu bulamu bwa bulijjo muntu kizibu ki wali osanze mu maka n'ogamba naye kino nange kinkaluubiridde era noyita ne Mukama Katonda naye Mukama n'akuyamba n'okivuunuka tera nnyo okusanga abakyala nga bakaaba agamba omusajja ambonyaabonyeza nnyo annyononedde ebiseera n'akaaba kati kimpuliza bubi kubanga omutima gwange munafumukko kitera okumpuliza obubi kyokka ate bw'omuwa obudde ogenda okulaba abasinga lwaki akaaba ng'alina ye byayagala ebitakoleddwa kati ng'olina muyambako omulaga nti nno munnange omusajja lwaki akyusa password mu ssimu nga ye kyekizibu ky'alina lwaki yakyusa password mu ssimu so abantu bangi balina ebintu ebibaluma byolabanga ebitalina makulu nga makulu ku ye ku kibi kiyina so nenjagala mbeere nga nkubiriza Abannayuganda nti olwananga nnyo obuteekuliyetingira kintu kigenda kumalako miki mirembe era nze olutalo olwantomera nasaba Allah ne Mugaba Mungu nsaba bintu bino buli muntu asonyiwe munnoozi gye mu katemba ono kubanga nze saagala ntalo mu bulamu bwange bwonna eyo nno leero omulama gw'olwaleero twabadde awo nkusuubira naye wabirabyeko omugagga gwe wali mumanyi nga Samona oba era akyali Samona yagobye mukyala we mu nju gwe bamaze naye emyaka giri emeka omukyala yaweze emyaka 6 naye balina abaana 7 ensonga ezo kati nga gwe kitone era netugala katuddukireko ewo tubuuze kati osuubira kino ekintu kiba kyavuddeko obuzibu sinalaba vidiyo bulungi naye kyemmanyi omukyala waaba yatuuse n'agenda mu mawulire alina obwenkanya bw'aba akola ki bw'aba anoonya kikyengezaako okulaga leero kankigambe abaami mugenda osanga omukyala mu kkubo eza ng'abadde asomerera bwannansingi n'obumulemesa ku lw'omukwano gw'ozze nagwo omuki ogutiiriika fe abakazi tuwuguka mangu ng'obadde oyagala ekintu n'osanga omusajja n'akusanga obadde olina ebirala byogezaako okukola n'agamba bino byonoonya byendeese okitegeera kaakati nemba ng'obudde bwe nandibadde nnoonyezaamu future omukwano ogwo gwe nafuna ku ggwe nabumalira ku ggwe kati ku myaka 6 ate kwongobera omukyala oyo omusuubira kudda mabega oba omulesa afe kuba depression yetta abantu alina n'abaana 7 kyekibuuzo kiri eri abaami bw'aba wamusanga asoma nga wamuttira emisomo gye takyasobola kuddayo kukola ki kusoma kivula abantu muttiŋŋana mugezeeko okwefunako ekisa kyonna akakyogera gwakumeka oba gye tunaakoma okuba nga tambuza bukyayi tujja kuwunzika ng'abantu tweviiddeko ffe bennyini akasamba tukakanze tuleetera obuzibu kati omukyala oyo bw'agamba nti alina emyaka 6 n'omukyala n'ow'emyaka 6 amuwasa naye aba muzira kati gwe tolowoozezzaako ku myaka mukyala oyo gy'amazaawo yadde nga mu maka abakyala bano batuuka ne bafuuka abasobya abasinga obungi 80 abakyala be basinza okwonoona amaka olwebyo ffe bye twagala bye tutalina kubeera naye ate waliwo kye bayita ekyo ak'obuntu ng'omuntu olina osigalamu ak'obuntu okusinziira gy'ovudde n'omuntu gw'oba oli naki kubanga
ebigambo ebitonotono bye nabidde ku mukyalo oyo yagambye kubanga oba omukeezi yamubooziza kinaye ng'ekisinga okweta obuzibu kiki nti ye yali w'abakyala eyo ekizampa egende mwenna abakyala mukwano obujja buno ffenna butuluma nze obujja bunnuma Lumusaalongo simanyi bange tayogera yandibanyumiriza nali Kampala budde obwo yali ggulu yaŋŋamba bbaawe alina omuwala eyamubigulidde obudde obwo nali lubuto lw'abalongo abo bazaye mugema yeyankubira essimu naŋŋamba bbaawe agambye balina ebigambo bye bakugambye naye wamma si bituufu kiito nze nkubuulira mazima oli wange ne mugamba nze ne biba bituufu yamanyi nze ndi lubuto kati n'oyo ali lubuto kati nze saagala kwestressinga ate nfiirwe bimeka fiirwe bibiri n'oyo agira agezaako olulimbi lwe tekitegeeza mbu biba tebinnumye nekikyengezaako okulaga nti omuntu yenna mu bulamu olina okubaako ekintu kye weesonyiwa singa okakasa nti ono akikola kyayagala sooka olowooze gwe ku biki by'oyinza okufiirwa olw'okwesiba ku muntu oli kyakola ki kyayagala kubanga kiraga nti obaafuna obutakkaanya lwakuwasaawasa kubanga ekigambo ekyo yatijja kiddiŋŋanya omundi ogusukka mu gutya mugumu kati kirina okuba nga eiza amaka ago gaafa omukyala eiza n'agamba takyayagala musajja ensujju n'agivuunika makasanyi n'ennyumba yange bwe munaabeerawo ng'akola biki ng'akola biri era waliwo obusobozi okuba nga baayawukana dda ng'ono Jesi yasigala kubeerawo nti ye maama w'abaki w'abaana era mu maka mwabadde kuba ye mukyala omukulu abakyala abali eyo abalagenda olaba pulogulaamu eno kibawa ekyokuyiga nti omuntu asobola okukola ekintu ky'otayagala naye lowooza ku biki by'oyinza okufiirwa singa weesiba ku kino ekimu kyotakola ki ky'otayagala zibanga bw'ayenda sinsanyusangako naye bw'ayenda ne baŋŋamba oba neerabirako nsooka ne ndowooza biki bye mufunamu eri abaana bange ndya nywedde mbeerawuwe ekyo sikyagala naye kyesaagala ekimu tekindesa bino bitaano ate bye mukola ki era nsigala amavivi n'ekitiibwa igwe nga sakyagadde naye ate ayina byenjagala ebirala byakola kyenva sipolomootinga kino kyesaagala naye mpolomootinga bino bye mufunamu kubanze byebinkakatako naye abamu ova ku bino by'omufunamu gwe n'abaana bo n'otunuulira kino kyotakola kyotayagala ekikusanyusa bbayizawo kitakugatta nako n'okimujjukiza ku makya n'okimujjukiza mu ttuntu kati nnyina mukwano gwange nabaddeko naye alina boyfriend we essimu bwezikira ng'agikebera essimu yo lwaki teriiko omuliro obadde waka lwaki tokyazinza essimu eyo okitegeera guba mukwano mungi anti kati mpuliriza tomanyi kye bayita mukazi gwe jjo olw'okuba aba akwagala buli kintu atandika okukifaako otegedde atandika okubuuza nga tonnasaba mmere simanyi olina gy'olidde kati ye aba alowooza akimugamba lwakuba amuyinako omukwano naye ono omusajja muli aba atulugunyizibwa atandika okuwulira nga eddembe eri obusajja limukoze eki limuweddeko atandika okugamba naye naawe onyiiganyiiga ababadde basagasaga munzika temukyasaaga nga abeera bikaseera ayimba ekyo ekintu kyekimu kyakuwulizanga kitya oyimwekyawadde emyaka ngaetanera okimanyi nti akuwaliriza omulowoozaako akuwaliza okujjukirayo ebirungi bye yakukolera ogenda okuwulira akuddizayo ekintu kimu naye gwe niwayagala gundi kitegedde oli ku byolino mu mirembe gyo munyumya emboozi neekutte n'akati najja n'agamba naye gundi okyamwagala anti ffe tetwerabira maama naye ng'omuntu gw'oliko nzima genti omusanga mu bulamu bwawe kino abakyala nkibasaba ogusembayo kubanga mbakoledde videos nnyingi abasigadde mujja kunsanga ku tavani nga 3 jangu n'ebibuuzo byo byonna mwagala okumbuuza nja kubeerawo mpaka gavumenti lwerimpa ekifo ekinene nga mbasomesezaamu ne tunyumya buli omu n'ambulira ebizibu bye okunoba si ye solution okusuulawo abaana bo si ye solution okujjako ng'abasajja obavudde kate wali azaddeko gwe batwala mu kigo kitegeeza olina okubaako by'ogumiikiriza okubeera powerful woman olina okubaako bye weerekereza okugenda mu maaso kati oyo ngenda gwendiko abakyala kiki mbasaba ogusembayo nti obujja obuluma ow'emyaka 20 bwe buluma owa 3 mpaka ku w'enkaaga
naye ekikuyamba mu bujjo obwo obuhando linza otya oleme kufiirwa bintu byomenyekedde ebbanga ki bw'omala n'omusajja emyaka 10 ne mwawukana munnange ye abatasalise nga gwe bw'osalise kubanga gwenze kwa myaka 10 ezaliddemu abaana bameka basatu omukazi nno w'abaana abasatu aba alina kinene kyasalise ku bulamu bwe naye omuvubuka yabakuzaalamu asigala akyasiba ekikalo nga bamugamba songa ddadi kitegeeza ffe tusinga okufiirwa ffe tuluuzinga kinene okusinga abaki abasajja njagala bw'owulira nti omusajja oyo ayenda mubakyala nkibasaba ogusemba toyogera gye yayenze muveeko engeri gy'ataakutegeezezza nti nze ŋŋenda kwenda ku gundi tewali nsonga lwaki omujjukiza nti yayenze yakusinga okukimanya kuba ye yakikoze omusajja buli lw'omulaga nti ssebo wayenze nategedde nti oyagala gundi ng'akugamba tewali mutawaana obadde nno omanyiiko oyo omu nnyina n'ow'omu kisenyi anti wazaala e Masaka nti nnyina n'ali wano eka Mmengo tobuuka mwana ebigambo tabikugamba lwakuba takwagala wabula aba takyalina kyakkulimba kuba ne byagezezzaako okukweka weetumiikiriza n'obitegeera kati kaakugamba amazima osalewo oba ogenda oba obeerawo ogwo omukwano gw'onoonya guba gukyaliwo olwo otandise okugamba abasajja bazibu nnyo naye nga gw'osinze okwereetera obuzibu mwe mujja kukiwandika mu comment section teri mukazi agambye musajja bintu byakola ne bitafuuka nnyo too much yeeyongera okukulaga nti engeri gy'obimanyi kambikolere ddala asirise teyejjusa ffenna abasajja batusobya naye waliwo ebigambo by'olina okutuuka n'ogamba nti kino kisiriire abaami abandaba naddala omwami oyo ngenda kumusaba oyinza okuba omukyalo yalina byakola by'otayagala naye ku lw'okuba omulinamu abaana 7 muleke mu nnyumba eyo ku lw'abaana bo baako ebintu 5 byojjukira byewabeera naye mu mbeera nga tennaba kubeera nnungi ayinza okuba yakuddangamu bubi ayinza okuba bujja bwamukugambya ebigambo bingi ffe tutakola ki bye tutamanyi nefunamu kali ako obuntu ojjukire gye wasookera n'omukyalo oyo omulekere ennyumba eyo tona kyofiirwa waliwo wano omusumba omu gwe mmanyi baafuna scandals ne mukyala waffe abatali tuzikola ki naye omulekera amaka n'abaana be okitegeera yamulekera amaka ge n'abaana be baleme kubundabunda ng'ate kitaabwe alina bwakola ki bwali tewali nsonga lwaki oba olina obutakkanya ne maama waabwe omugoba mu nnyumba abaana be bandimusangidde bamukole ki bamulabeko okuggyako ng'aleeta nga yafuna omusajja gwe yawasiza mu nnyumba y'abandi bibiri byanjawulo ne bw'aba nga talina musajja gwe yaleeta mu nnyumba yo nkusaba ofunemwako obuntu oyo maama w'abaana bo wamukwana omwagala y'ensonga lwaki wamuwasa ne oba wali tomwagala nga wamukwana lwakuba yabaddewo alina bye yasobola okugumiikiriza okufuuka omwami ow'amaanyi olwaleero kale lowooza ku ebyo bye yagumiikiriza nga waliwo abatasobola kukkiriza olw'embeera omusaasire omuleke mu nnyumba eyo abeeremu n'abaana be terina omuntu wa myaka 6 alina asuubirayo 6 mirala kugiwangaala oyo taliiyo bawulira mazima kitegeeza ow'emyaka 6 era obuwangaazi bwe si bungi lwaki oyagala akufiire bubi lwaki oyagala kukolimire abaami mbasaba ekiro kyo mukitereezeemu bw'obanga ozimba ennyumba n'owasizaamu omukyala ne mulemagana kubanga siwagira bantu kubeerawo nga mulaba kigaanyi omuntu batukugamba nti nze nja kukutta nja kukola bwe nti muleke obulamu bwe businga naye omukyala gw'ozaddemu abaana kababeere babiri ne bwe guba muzigo muweemu space ebiseera ebisinga omuntu okwewaamu obudde bukavalinga ebintu bingi Duncan omuntu asobola okuyinza ntuka kuleva egamba nti omuntu oyo anyiiza saagala kwogera naye naye olw'okuba obudde bugenda buyitawo osobola otuuka n'ogamba nti kale gundi oyo yali yanyi obufumbo bulinga sigenda bugeza ku kintu kyonna kankugambe bizinensi eyo ogiraba bw'otandika bizinensi n'otandika okuwuliriza ez'abalala eneyiyo esobola okulema kasobola nko okugamba bannange oli atunda amandaazi yaŋŋambye akola profiti mungi oyinza okufuna ekinyegenyege ekiva mu capati osiika amandaazi oba bakasiika amandaazi nga bakugamba nti ate abatunda ebintu by'abaana buli sizoni bakola kiralo n'ogamba kantunde ebintu by'abaana bazaala buli lunaku okitegedde omuntu olina okuba ne sitandi mu bulamu bwo
n'ogamba eno bizinensi ngenda kugikola ate ngenda kugiggusa ne bw'ogikola ng'olinamu katoma nti eyinza okugaana aga Katonda era egaana n'obufumbo bwe bukola ki bwe buli obufumbo buweereza ate obufumbo kusalawo n'ogamba nti ono ye mwami wange nze nalina choice ya musajja wa bbulaaka Mukama n'amumpa kati ezo ensobi endala musajja owa bbulaaka nyina kuguma makazi nze ŋŋange ndabe ng'abaana bange bakola ki bakula so si kubeera nga buli kadde opromotinga nsobi mu maka go okitegeera omusajja n'abeera nga akolera kalamojja naye ng'osinziire Kampala n'okubira we kalamojja essimu n'omugamba kati tokoze kino togulidde mwana mata kati pampa zituweddeko kati olwokolerera ki omuntu atuuka ekiseera yadde tosoose kulowoozaako omuntu oyo yakuwasa nga yakukwanye n'asalawo mu bantu bonna baakwanye n'akuwasa lwaki olowooza nti tamanyi nti temulina pampa za mwana kitegeeza alina embeera gy'atayagala kutegeezaako muweeyo time muwe obudde mpaka ye lwanaatuuka akutegeeze nti mbaweerezayo emitwalo 10 mugirabye gw'oguleko pampa z'omuki n'olaba tannakusindikira ssente ng'ate ye yakuwasa era n'abamubuuza eri abagamba nti Nalongo asula kawopeti wali maka gange kitegeeza twansonga kimujjukiza obuvunaanyizibwa oba otegedde kyentegeeza naye abakyala tuyomba nnyo ate tukomplaininga nnyo Nalongo nasanko omusajja ekiro mu bbaala omusajja yali mukulu nga nalinamu ne ssente kuba bwe yafuna obudde n'atuulako wentudde ne tugatta emboozi n'ambuuza onywa ki bye nagula kolo yasisona byonna byonna binywedde nga ziri mu ssaawa 10 ez'ekiro abo bangi mbasa ne mubuuza oli mufumbo nange ndi mufumbo ne mubuuza ssaawa zino olwo omukazi ogananga muganda wange ankubula ekintu kimu nti ye omukazi wange ayomba ne bwenkerewa ayomba ne bwenyanguwa ayomba nze ntuukayo n'ayomba mu kiro kyama nebaka essaawa etyo kati nensalawo nzije mu bbaala ate bambi nga tanywa mwenyi naye nsalawo nzije mu bbaala bakanzireyo ng'abula essaawa 2 nze okuke wakiri nebakemu essaawa etyo emu bw'ayombako emu nebaka emu nkeere nkole ki nveeyo okitegeera omusajja oli yankwatako by the way yafuuka na mukwano gwange n'essaawa yakakati ekyamuyamba nti omukazi alina bye yakola n'amutegula ebintu baka n'akola ki n'anoba ne bwe yanoba omanyi nti yankubira ngamba bane yanobye Mukama yeebazibwa naye omusajja okuvako yangamba taddamu kuwasa taddamu kuwasa lwa nsonga ti abakyala twagira ne twerabira nti ffe tuli bakazi kati ne tufuna abasajja n'ababeera bakwano baffe nga twakabafuna kati ne kikwerabiza nti yadde ono mukwano gwo naye ate ye nannyini maki maka gano bannaye kambabuulira abakyala ekintu ekigenda okuyamba okufumba ng'oli musanyufu okuze n'abaana bo kwe kukkiriza nti bba wasaana okuweebwa ekitiibwa abantu bonna kibamma okiwa omwami wo okitegedde leka abalala bayombere eyo wabweru w'enjuuyo naye nga bbaawo bw'ayimira mu bantu awulira nga akakkanye okimanyi nti omusajja ng'alina emirembe ne bw'abeera ng'ali ku mulimu oba nga bumugamba yangu ogende wakaawe kuba omuntu yenna ayagala nnyo wakaawe ne bw'olaba omuntu atuuse okufuna ekinyegenyege ekimugamba nti ojja kuddayo nga bukya manya omufuukidde ekizibu mu nnyumba ye naye ofuuka otya ekizibu kulema kwesonyiwa bintu by'olaba nga tebikugattako n'oyipromotinga buli luki buli lunaku abasajja batya mukazi asirise ebyo byomujjukiza nga ye yabikoze atuuka ekiseera ne bimutama n'agamba wakisibeerayo ddala ate abakyala kambagambe na kino omusajja asobola okufuna gy'agenda n'azunga naye nga gwe mukyala gwe yasaba Mukama ow'okuwasa okitegeera kati naawe bw'ofuna omusajja wo gwe wasaba Mukama abakazi temukowa kusiiga bizigo ku maviivi amaviivi gano buli naku gateeke ku ttaka bannaye Katonda oyo mwenkanya dankane Katonda oyo mwenkanya omuntu asobola okupalapalanya omuntu n'alimbanga omuntu n'awaayirizanga Mukama n'akeera ku makya n'amwanika ensi yonna neetuka nekkiriza nti omuntu ono akola ki omuntu ono alimba omusajja asobola okuba omusirise nga buli muntu amwegomba naye nga bw'ayingira enju yeeronda bannaye wano nga waliwo enfuufu wano bino ebintu lwaki mwabisudde wano abaami nammwe mbategeeza nti abakyala si bakozi abakyala ye muntu alina okuyambako nga muyambagana mu nnyumba like business partners mukwano gwo gwe mulina okuteesa obuki ne bw'okyungacunga omuntu n'apetayiti y'amaka entama
abasajja mutwagazise naffe tubakole ki tubagazise njagala mbabuulire nti nze nalinga ndowooza nti omusajja bwakuwasa gwe buli kyoyagala omutegeeza butegeeza ate alina okukikola otegedde ate bayampasa naye munnange nagenda nkitegeera bulungi nti omuntu oyo tomukakatako akulina lwakuba akwagala naye si yakuzaala naye oganye omurespectinga asobola okubeerawo nga gwe gwalina okusasulira ennyumba kwegamba omwezi gwenda otandika ng'alina amabanja gwe ng'omuntu omu okitegedde naye omumye peace of mind munaazimba ddi oyagala mubeere mu muzigo mpaka ddi abakyala muli mu mayumba ng'ebintu byojjukiza bbaawo nti firiji eweddemu ebintu ebintu byojjukiza bbaawo nti kakati siina sente z'akaviiri ng'ebintu byonna byonna by'omujjukiza mwaka ku mwaka bye biri mayina ebiggwawo kukola oluki kola olunaku naye naabikukoleranga kuba by'oyagala osanyuke buki n'obeera n'omusajja ne muzaala abaana 5 mu muzigo abakyala abasajja abo batuwuliriza nnyo ate bw'obeera omusiru tolina kyovaako gwe keera ku makya ogambe nasala okubeera na mwami wange njagala mirembe abakyala ffe tulina okuzimba emirembe waki ewaka gwe ne bw'omulaba ng'awaba fukamira ogambe mukama ono omusajja gwe nakusaba gwe wamumpa nze ebbanga ekyakola sikikola ki sikyagala mukama oyo mwenkanya ajja kukitunulamu ng'alaba ofuuse omukazi bw'alina okubeera eri omwami we agambe nedda amukube kutwa amugambe nedda wuliriza omukyalo ono naye naawe otuuka ekiseera nga tolina kikufuula mukazi mu nnyumba eyo olabalaba sikaati ng'okola ki ng'ofuluma oyingira naye ng'omuntu bwakubuuza ebikola omukazi ebi tolinaako neki naye nga n'abaana obakoze eki obazadde nalongooze watuufu ki ekikola omukazi ekikola omukazi omukazi omutuufu aba n'amatu agawulira omwami we omukazi omutuufu tanyumya ku bbaawe yadde ng'alina baganda be yadde ng'alina ani oba kirungi oba kibi okitegedde omukazi omutuufu bbaawe ne bw'aba alina kye yakoze sooka omukuliseyo gy'avudde sooka omuwembejja omufeeko nnyo oluvannyuma omutegeeze ng'omaze okulaba nti kati embeera zaalimu zez'obuntu otegeeze naye mwami Dankani abaana bano ab'e Masaka maama waabwe ng'akuba nnyo essimu ekiro mbadde nsaba essimu z'ekiro azikendeezeemu kubanga tezimpuliza buki bulungi omuntu oyo bw'anaaba takulinaako mutima mubi ajja kuyiye bw'ayogera gwe yazaalamu abaana e Masaka bafune bahandolinga eyo enki ensonga ate ajja kumutegeeza nti mukazi wange yaŋŋambye lekeraawo okunkubira ekiki kuba olombanga akulagidde ate nga tekisoboka okitegeera so abakyala tugezeeko okufuuka abakyala omusajja ne bw'aba talina ssente gwe muwulize nti ebyaddala gwe bba wange nga tuvuddeyo ku bakyala okitegeera ate omusajja omutuufu yayinabeera omusajja nno yalimu ebintu bingi omusajja we yandiwasizza ng'atuusizza okutegeera nti omukazi bamukwata bati ye yandibadde ategeera nti ono gwe nnyina si mukozi wange ye yandibadde asobola okubuuliza mukyala we ng'alina kyakola ki ng'alina kyagamba naye nammwe abavubuka eryanyi mulina lingi ennaku zino simanyi yabagamba nti omukazi bw'omuwasanga gwe suulaawo otambule okole ki banaye obufumbo kuwuliziganya obufumbo kuwuliziganya noonya omuntu gw'osobola okubeera naye munyumye museke abasajja musiba mu stress nyingi ne nodda eka noba ng'otuuka ku geeti n'okukinga obusungu obulala oba oluusi baka baba bakunyizizza muyige sayidi zombi tulwane okulaba nga tuleeta emirembe waki amaka galimu okunyiiganyiiga gasiraana emirimu gigootaana lwaki mwekuliyetingako embeera eyo balemesa ogenda mu maaso gwe lwana okuleetawo emirembe amaka golaba yo gavumenti nnene nnyo amaka mumulaba mu nnyumba mubaamu pulezidenti mulimu prime minister byonna biriyo obukulembeze buba mu nju omwo naye ggwe leka kukozesa bukulembeze bwe bubi kunyigiriza bano b'okulembera be baliwa ye mukyala wo n'abaana bo baako omuntu awuliriza baako omuntu asonyiwa ate baako omuntu ategeeza omuntu wo nti naye omanyi Nalongo kino kiyinza okutambula bwe kiti nga bwe kirina kukola ki bwe kirina ttambula naye mbadde nteesa tukole bwe tuti ago nno ge maka gagenda mu maka ganaatambula kiki ky'oyinza okugamba abantu sawa zino abayingira mu bufumbo oba abateekateeka oli ali ku kyeyo agamba nti bwe nzira e Kampala bannaaye nfumbirwe abakyala mbakubiriza okufumbirwa
n'abaami mbakubiriza okuwasa. Omusajja bw'awasa alina ebintu bingi bye yeesonyiwa. Naye ekibuuzo kiri nti ng'awasizza ani? Saagala mubenga abali ku eno Uganda naffe situmanyi weekoma. Twagisangawo abaafa baagirekawo, naffe tugenda kufa tugikole ki? Weewa obudde. Si buli mukazi nti bamuwasa. Ate si buli musajja nti bamufumbirwa. Naye bw'oteewa obudde kuba na choice. Omuntu bw'afuna ssente nga talina mindset ya business zimufaako. Naye bw'ofuna ssente nga wagamba naye njagala kulima bummonde, era bw'ozifuna olima obuki? Naye bw'ozifuna tolina plan. Zonna zikufaako kuba buli kintu oba oyagala okigezeeko. Oba bummonde oba oyagala obulime, owa chapati oba oyagala ozisiike, ow'engoye oba oyagala ozisuubule, kubanga ggwe toba nakye wastandingako ng'omuntu. Mukwano gwange yali ezaaba promoter n'ezaafu nga buli kimu ayagala akisiba agenze mu bayimbi ati weebale kitegeera. So naawe agenda okuwasa, sooka otegeere ky'oyagala okuwasa. Olyoke okole ki? Naawe ayagala okufumbira, tegeera ani gw'oyagala okukola ki? Okufumbirwa. Naye otera munkubira essimu n'omusajja mukopi nnyo, wamufumbirwa otya? Obukopi yabutandika ddi? Kumanya ani gw'ogenda kubeera naki? Bannange obufumbirwa ennyo. Si ekintu ky'ogenda okukolera ennaku bbiri okikole ki? Lwaki oddira ekintu ky'ogenda okumalamu obulamu bwo bwonna okipapiremu mu nnaku 3? Abalala munoonya bantu be mwagala. Mukwano mu bufumbo banoonya muntu wa kubeera naye. So si gwe wakola ki? Agamba kagali mumbuzi njagala nnyo gundi sigaliiwo. Kwa buli kanaku waliwo ali ku panic bane kati agenda kukola bw'ati kati agenda kukola bw'ati. Egyo si gy'emirembe gye tukola ki? Noonya omuntu abeereka naki? Abeereka naye. Asobola okutegeera nti oyo mukyala wange. Nze nnyanyiiga bange n'akubira abantu bonna abaninaanya amasimu. Naye ng'ekinyiiziza nno kiki? Teyansiibuddeko nga twateesa bw'aba agenda safaari ansiibulangako. Nange ne ŋŋamba kati nange nnyiize. Nazikuba tukyazikwata. Nange nekyanga. Naye nga ngezesa. Tupimamu. Mulabe. Ovalamu. Ensujju ekoze etya. Eri etya. Ozadde nnyo abaana. Bwe njimujja kawulira atya. Naye yakola strike awo. Ne mbagamba. Njagala njagala ategeere obubaka bwa kyampuliza. Atata nsaba onsonyiwe ndabika nkuyisizza bubi obutakwata simu yo. Ne nange mbadde njagala otegeere nti wampisizza bubi, wannimbye kiisi zange, peeke zange nga 6. Okitegeera. Ne mugamba nange olw'ensonga zange ezo entono z'otaawadde ekitiibwa, nange kwekumamu ogutakola ki? Awo nno twali mu kuyomba. Awo olwo luyomba olwo tulina. Muyombye mwemazeeyo. Awo nayomba. Nensinga nako bye ebigambo bye nakola ki? Byokuyomba byolimu. Bye nayine. Naye osanga oli n'avuma munne. Okitegeera. Mbwa gwe simanyi na lunaku lwe nakusanga. Simanyi ani yakuza. Ebigambo si birungi. Njagala abakyala abandaba. Funa obudde okwate ku ssimu omugambe nti mwami yiga. Mukyala yiga nze nkubuuza munnange. Walidde ku mmere? Mugambe nti mwami Senkungu oli otya munnange? Salongo wange walidde ku mmere? Wanywedde kacaayi? Bw'aba alina byatatereesezza ng'omusajja muntu. Saagala olowooze mbwe ebintu bimukakatako okubanga bwe kanaku akola bituufu byokka. Ebyo bimusonyiwe ogambe nti y'ono owange. Saawa yonna ajja kukola ki? Ajja kutereeza. Tuleme kuteekawo mbeera nti katakoze kino katwaki tewankoledde bw'oti. Abakyala tukomewo n'abaami tuwuliziganye kubanga amaka bwe gataabeemu mirembe ebintu bingi bigenda kubalema. Babuuza. Nalongo tusibule ng'okutuyita abantu ng'ennaku z'omwezi 3. Ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga ngenda kubeera ku Tavern Woods e Kabuusu. Omukyala ndeetera omwami wo, omwami ndeetera mukyala wo, anoonya omusajja jangu ekitabo kikulinze, anoonya omukyala naawe kola ki? Naawe jangu. Lwaki tokubira oli omukyala anoonya omusajja n'omusajja n'akubira obalina mu kitabo? Nobakonekitinga ne bagenda. Anti kati waliwo be siina nga bagenda kujjako olwo mbawandiike. Mu budde wange obw'eddembe mbakubire. Naye nze nafuna. Kyekisinga obulungi nkunyumiza lwaki omuntu yandiwasize. Ate gwe nina mukwano gwange. Awo ogenda kunyumirwa eddya. Omuntu mukwano gw'omuntu bamusonyiwa. Mukwano gw'omuntu bw'ayogera ekintu bagamba nti kyangu kyakumuwa kumufuniramu ka benefit of doubt n'ogamba bambi ekyo aba tasobola kukikola. Naye omuntu gweweekako obwekasi n'akatini bwekati ng'akawuzi kigejjanga TV eyo. Olw'ensonga weewaliriza buki? Omuntu nga tannawasa naye omuntu gw'atayagala ajjeewo aba yeebase nga bamukonkona. Kyokka eyawasa edda
abane limit y'abagenyi abalina okukola ki abalina okumukyalira bannayo okuwasa kusevinga omuntu bw'olaba takulaakulanye nga yawasa mangu omanya ababiri abo we bali waliwo atalina kubeera na munne waliwo alina kyawaliriza otegedde omanya wakati awo waliwo awaliriza muki munne nsaba mubeere mu bulamu obw'okubalansinga tolina kubeerawo nga omusajja bwakukuba bwakola ki naye nga tosobola kuwuliziganya na muntu yenna kwogerako naki naye abakyala mulekerawo okwewasiira nkwataako ndabe mukwano omukyala omufumbo tayogera bw'atyo mulekerawo ofuma abasajja bammwe embwa taata w'abaana bo abakyala tukomyewo omukwano ewaka ekisinza okwonoona amakamba omusajja yayenze ebyo bangi baabikola bali ayendako bende nze mukyala we ebyo ebintu ebiri mayina ebyo temutawana kubirowoozaako okitegedde mwenna mujjenga 3 abaana abakulu mubandeetere abazadde mulagajjalidde nnyo abaana bammwe abaana natanafumbira akawuza abasajja mbwa nga bwe zamuboggolerawa njagala tugezeko kweyagalira mu ggwanga lino ng'abakyala tufumbirwa abasajja muwasa twegamba tukomyewo emirembe mu nnyumba omuntu lwabeera omusanyufu n'abamuliraanye basanyuka tukomyewo emirembe egyo obuwulu si bulungi ojja kulwalira mu nnyumba ofe okitegedde ako nno kwe kusaba kwange muzeeyi naawe nkubuulirira wuyo ofunye n'ekiwalaata mu mutwe okitegeera kati ate ojja kufuna nnyo emirembe ng'olina akikwatakwatamu nze nali mutono nnyo ddankane tonzijukira naye omusajja yantuuza nentuuza nniya nafuna omusajja gwe njagala amwenya n'engejja kirezi wangi maama nze nantula nempuya nga nkoze olina ofunye n'ebiseera goma kikitegeeza nga wasazeewo nti nyina okubeera mu ddya lino bakyala sibeewaanirako naye gunasaza koti nagamba muko omusajja kati ffe tuli bakaane gwe lwaki bbaawo tobeera proud mu ye mwagale naye yeewuunye mwagale nennyoko nennyina akuwa ekirabo agamba onjagalidde omwana nyabula omuntu bw'omwagala ennyo neyeekuba mu mutima n'agamba naye bino nkola byaki gwe mwagale yazanye firimu ze ajja kutuuka afiire mu firimu ze ng'alina kudda wano ewaani ewa mukyala we n'ezo firimu zazanya bwe weegezaako okumugoba toli firimu sita oli yatandika yawandiika script gwogwamungwe ojja kufuna some problem abakyala tukomewo tubeere abakyala nga 3 Nalongo abayita tugee tumuwagire walere ku Tavern Woods okuyingira kujja kuba mutwalo emmeeza emitwalo 5 VIP emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5 VIP emitwalo 2 njagala n'abali ebweru mugulira abe Uganda ticket gw'obeera nga wandyagadde ajja ayogereko nange munsindikira gye gwali nga olira emmeeza so kungulira emmeeza nenkukiikire wa Kitone byana abasomesa nze njamba mbikuweereza tuwagire mwebale nnyo nga omujja mutuwagira ku mboozi mukati oba aliona abatuwagira nga bali bwerwe nagula ticket naganze nguze ticket musigabire abo kulwa mulimu omulungi Nalongo Kitone gwakola naffe tulina omuddeezaamu kwe kumuwagira ffe tumwagala nnyo leka kumuleke kuwaananga abantu nti banayo yogedde nga naye nga tumuwagidde ku biki binazaawo ncha biki byanakubuulira so tugee tumuwagire naye kusomeza 3 wali ku Tavern Woods Kabuusu omwezi ogw'omukaaga nze Dankani kamera kuliko omuzeeyi Masembe yakutuusako ekifaananyi ekirungi ow'ekiwalaata badde nekitono nokola gwe gusoose okukolako naye oliranye kumuka omusajja ow'amaanyi kumuka omusajja ntegedde muka omusajja wange oyina akabugumu naye gwe Salongo gwe nganda bawe wangulidde esasi mu kyenyi ajja kukimanya nti munaye omuntu gw'alina omanyi n'omukazi wayo nga tamuwaanako anti nze mbeera awo bange nangamba obugambo nangamba oli kirungi nangamba omukyalo omulungi tanyiiga maama nakulabye eggulo ng'onyiize wabadde ki namugamba munnange byebyo byansi naye ate naawe tewabadde kumpi akuuma atakuumira mpeera mubeere bulungi mweraba